Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Katuyingira omutabbizi tulabe wano omukulu osiibye tamwami Kasujja. Siibye kyesebo. Nsiibye bulungi ssebo. Yenze Kadima namanja ne Kabogoza. Tuli ku beat wano nga watugambe tukubire. Essebo kiki mwami Kasujja? Waliwo nina mukyala wange omuyita Christine. Naye ennaku zino nga bw'obimanyi twafunamu mbeera nga bw'ogimanyi n'atambulamu. Nesimtegera bulungi. Kasujja kutambulamu kunoba kukyala kukola ki? Anti nze as you know nti nga bw'omanyi nti nze siri musajja alekeka kati sobola gamba nti yanoba. Toli musajja alekeka? I'm the only guy oli mukazi gwe yaleetaaze. Gwe? Eso. Kubanga nzo ekisinga okuva ku musajja nga n'awaka alina timetable. Eti timetable. Alabika bulungi. Alabika bulungi omukazi oba ggwe? Nze omusajja neeyisa bulungi. Kati ne kiri ekya timetable nti nze nali nsazeewo okuva ku Monday n'olwokubiri awo tulya nkoko. Ewo. Ewange. Esebo. Olwokusatu chipusi. Olwokusatu tulya chipusi. Chipusi. Esebo. Olwokuna n'olwokutaano kale tugendako ku kafe. Ate ku siro omukaga ne Sande tuddeyo ku nkoko kati omusajja ng'oyo osobola omuleka. Okay kaka mwinamu abaana omukyalo bato omulina? Simulinamu baana wabula kyemmanyi. Ayinza okuba nga yagenda mu bugenzi kuba ntya n'okuleeta omukazi awaka ayinza okuba yali ankemaakema mwana oba ndi mwenzi naye nga sirikeke kyoba omanya. Bw'oli musajja ng'omuli? Kyoba omanya. Kakati wangi? I'm not a man of season. Kwegamba manyi. Oli kwegamba nkwagadeko ekintu kimu mwami Kasujja. Oli musajja yekkiririzaamu. Yeah, I know myself, please. Okay, kakati kyensaba. Naye ng'omukyala guluza kati ki ekyamutwala bw'oba ng'ogaa nti wekkiririzaamu oba ki? Yes, ayinza okuba yeewugulamu kwalabe bwe neeyisa oba ndeeta omukazi. Gwe bw'omuyita akola atya? Gwe tomukubira kumuyita? Bemukubira no ngamba nja kudda neetadda. Yagenda waabwe yalagawa? Ngamba waabwe naye sibitegeera bulungi. Waliwo ebitawanya by'amasanyalaze biki? Waliwo ki? Waliwo ebitawanya by'amasanyalaze biki? Nakikoze ng'okumusurprisinga. Nenguleyo ka generator kabeere waka. Kirala ndi musajja ayimiridde. Temulina masanyalaze? Kale gaali gatawanyaamu. Nenga kanguleyo ka generator kyandi musajja ayimiridde. Nze ndi musajja ayimiridde alina buli kimu. Kakati generator tumukubira tukimugambe nti weeri wagireese. Nekyusobola okimugamba neesootinga. Naye nga ndi musajja buli kimu nkirina. Oli kwegamba oyimiridde? Nyimiridde. Esebo. Nina bodaboda nnya. Bodaboda nnya? Gwe zivuga awo oba baana bakola? Abaana bakola nga bw'okimanyi. Gwe ati tolina mmotoka? Ate kati emmotoka njagaza ki? Bodaboda nnya buli bodaboda ya miliyoni yiyi egenda mu nnya 380 sente mmeka ayitaba mmotoka. Muzeeyi oli w'amaanyi. Ndi musajja. I'm not the man of the season, please. Nkitegeera. Kati wandyagadde okwogerako naye naawe oba? Badde nsaba gwogere naye bwe mumala obbimulungula nze ondimanya kye ndikuwa. Muzeeyi tweyanzizza. Kale muzeeyi kati tumukubireko tulabe tovaako. Ndabako Christine y'erinnya. Ndabako Christine. So kati gwe kyoyagala tumugamba ddeeka. Naye ongambe tolina kyewamukola. Sirina. Okay kale katumukubire nno. Kale. Musajja alabika si mmere. Mukyala Christine. Obaani ono. Gyebaleko nnyabo. Kale naye gyebale. Kale yenze Kadima namayanja Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Obadde ogamba otya sebo? Wangi? Obadde ogamba otya? Maama sookukakkane mpola. Kiki? Kati olw'essimu zo zesisuubira nga zo. Nkubidde ku landline nti ya radio wano. Obadde oteesa otya? Kakati waliwo omwami wamuyita Kasujja. Omwami wo. Bwana wange owawa? Anti atugambye ebbaawo ye mwami Kasujja. Ani? Nti ye Kasujja. Kasujja mugambe tadda Mukunja sena sagala kunsesemera embooyi ani gwamanyira? Agamuziga manyirani. Maama mpola mukwano okwogera.
anti ku radio tulinako abaana nsaba twogereko mpolampola biki naye nkugatira gamba kasujja kuba nkimanya mpulira ugamba taddamu kumanyira taddamu kundyasamira nze nafumbirwa dda owulidde nedda ziwandisosa nti nompuliriza mpuliriza kasujja musajja wange okuva ddi mugambe nze nayawukanadde naye namumala ayina nti obubaka bwantumye bubaka ki bwaŋŋamba ki wafumbirwa kikubagaye nti olabika walaga wagendako wammwe tanjasomera newemba nagenda wafe abadde ateesaati abadde ayagala kunfiira musajja anti ng'ayagala okomewo ewaka ofumbe kubagaye nti wali muntu we oba oli muntu we mugambe tanjasomera emboyo eringa zitaddemu kummanyira maama mpolampola teri bya mpolampola tena byoŋŋambamu kuba naye nsobola okugattiramu kubaka kati atunyirira n'atugaa nti yaguze ne genereeta yagireese tayimutebo buli kimu kikuvevalinga musajja w'amaanyi tanjasomera mugambe bw'aba ayagala nnyo nnyini mugaba si kyo kolaba oti genda goke nyini gwaba wasa tanjasabira oyo mazzi ate nze omusajja anti okola ki kakati kakati katusooke tubiveeko ebyakasujja Christine wakasujja omuyita otya kuba envuma gy'ovumamu entama gy'otaamye olinga atamumanyira kumumanya eyo mbwa yakukyalo simumanyi mugaita ddamu konsesemerako ate mugambe nze sisesema n'endi alimwe n'embizi tamanyira maama kakati naye wamukyayira kyottuuka ku ekyo simanyi kyamunkyaya simanyi nange nalabiraawo naye mugambe ekintu kimutaddamu kujja semetaddali mukumbogerako ate nekira mugambe nze sisesema n'endya gamba olwo lukasujja lwo lutwala eri omusujja gwalwo mugambe atwala eri omusujja gwo ogw'embizi ate samola nakumanyira mbadde ngenda kufumbira mwami wange essaawa zino akomewo alya emmere nange andye ogenda kukola ki ngenda kufumbira mwami wange emmere akomewo alye nange andye maama agenda kundya kakati nyabo tuli n'abaana ku rediyo ate abaana bato bakola ki ku rediyo agenda kundya nawe bali kulaba libagi bawe musezi musajja musezi ali awo abange Sansa mujigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukabogosa ku 96.3 beat fama ekintabuli ky'omuziki ekintabuli ky'omuziki ekisinga yeyo Beat FM bwetyo mukwano gwange bwe tukwasaganya ensonga omukyala kitumazeeko bwe bityo biri nange wanji Barabas wababiri naye ngubuulire bana kira katukubirako polisi bo mukazi bagenda mulira awo aziwa abasezi bwe batyo bwe baba Barabas tokisusa wanjisema ogambule bukadde wange je tuli David Sali omusajja yabadde yeewaana naye walinye yenku yamaje Beat FM tebukozza mama fuswa ono mama afuna tompulira bwenkolola nkuwulira naye nze oyo omusajja kasitanyumiza ebya genereeta nga kitwalanga bugagga nemmanya oyo temwine aba nze simuddira bafusoje jemu Beat FM wanji webale tuweereza kale muzeeyi ono kawesi Mike Timba Nyarwanda ndi busi mwe mulya ku nkoko muganda wange nkubuulire kansooke nkugambe nga sinatuuka na ku mukyala omwami oyo singa mayije bagula obusabo bw'okwesoma singa nange sigula katabaako nga mwesomye mulungi ate omukyala oyo alabika yayitirako ewasenga Jasina ntume kuba mu mukozi mulungi Monday to Friday nkoko wanji obiwulidde kakanyarwanda nkola ku bifoze kosovu abanje musajja yesomye nnyo naye alimbyemu oba yesoma nze first of all olaba omusajja oyo ndabanga abadde ku mulamwa nnyo kubanga ebiseera ebisinga w'obanga oyagala okweteeka ku front page kwegamba oyina ensonga gy'oliko ekyo ky'olina okukola newemulisa abadde mutuufu okwemulisa era nze ndi ku ludda lwa musajja oyo mwami Sebanenya tukutumiddeko nnyo bali kubanga owuliza Beat FM ekindabuli ky'omuziki mukama akuwa omukisa n'omukulu amanyiddwa nga Muzeeyi Sebuta atukutumiddeko nnyo wonna wosinzira okulabika ng'oli oba oligayaza oba oliddewa akasimu nkalabi wano mpolampola kabogoza omuwulidde enkoko efuuse enkoko enkoko bagirya Mande na Lwakubiri ku Lwokusatu
babeera ku chips agirire omukyalo omulidde kale adakumira mpera batukumire paka encha inshallah lunakula bulungi mweraba